Abakkolinso Essuula 5. Tumanyi nti ensiisira yaffe ey'oku nsi gwe mubiri gwe tulimu. Bw'eryabizibwa, Katonda alituwa ennyumba mu ggulu ey'olubeerera etaazimbibwa bantu. Kyamazima nga tukyali mu nsiisira eno, tusinda nga twegomba okwambazibwa omubiri ogw'omu ggulu gwe tulibeeramu, nga tusuubira nti bwe tuligwambazibwa tuleme kusangibwa nga tuli bwereere. Kubanga bwe tukyali mu mubiri guno, tusinda nga tuzitoowereddwa, si lwakuba nti twagala okugwambulwa, wabula twagala kwongera kwambazibwa olwo ogufa gulyoke gumiribwe obulamu. Eyatuteekerateekera ekyo ye Katonda eyatuwa Mwoyo Mutuukirivu okuba omusingo, kyetuva tuguma bulijjo. Era tumanyi nti bwe tuba nga tuli mu mubiri guno, tuba wala ne Mukama. Tutambulira ku kukkiriza, so si ku kulaba. Tuguma, era kye twandisinze okwagala kwe kuva mu mubiri guno tube wamu ne Mukama. N'olwekyo kye tugenderera kwe kumusanyusa ne bwe tuba ewala ne bwe tuba okumpi naye. Ffenna tuli baakulabika mu maaso g'entebe ya Kristo kwasalirawo emisango, buli omu alyoke aweebwe ekimusaanira okusinziira ku birungi oba ku bibi bye yakola ng'akyali mu mubiri guno. N'olwekyo nga bwe tumanyi nti kituufu okutya Mukama, tugezaako okukkirizisa abantu. Kyokka Katonda amanyi nga bwe tuli, era nsuubira nti nammwe mumanyi mu mitima gyammwe. Tetuddamu kweyanjula gye muli, naye tubawa kye munaasinzirangako okwenyumiriza ku lwaffe, mulyoke mubenga n'ekyokuddamu abo abeenyumiririza mu by'okungulu, so si mu ebyo eby'omu mutima. Obanga tulaluse lwa Katonda. Obanga tulina amagezi agateredde, tuli nago lwa kugasa mmwe. Era tufugibwa kwagala kwa Kristo. Tumanyi nti omu yafiirira bonna, olwo abo abalamu balemenga kuba balamu ku lwabwe, wabula babenga balamu ku lw'oyo eyabafiirira n'azuukira. N'olwekyo okuva kaakano tetukyakozesa amagezi g'abantu buntu okumanya omuntu. Newankubadde nga twamanyako Kristo mu ngeri eyo, naye kaakano si bwe tumumanyi. Buli yeegatta wamu ne Kristo kyava aba muntu mujja. Empisa ez'obulamu obw'edda nga ziweddewo, olwo ng'empisa ez'obulamu obujja zitandise. Ebyo byonna biva eri Katonda etutabaganya naye yennyini ng'ayita mu Kristo, era n'atuwa omulimu ogw'okutabaganya. Kwe kugamba nti Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya abantu bonna naye yennyini, nga tabavunaana bibi byabwe, era yatukwasa obubaka obw'okutabaganya. N'olwekyo tuli babaka ba Kristo, Katonda ng'alinga abeegayirira mmwe ng'ayita mu ffe. Tubeegayirira mu linnya lya Kristo mutabagane ne Katonda. Kristo atalina kibi, Katonda yamufuula ekibi, ffe olw'okwegatta wamu ne Kristo tulyoke tufune obutuukirivu obuva eri Katonda.